obujja bwe mutera okulaba wakati w'abawalimu n'abawalimu abamu si bonna bawalimu beerinako obujja abakulembeze beerinako obujja kyangu nnyo okulaba member of parliament wa wano ng'ayogera ebitajja ku munne ow'ekawempe kyangu nga muyinako obujja tulira oluganda ayinza okuba bombi nga siba member of parliament ayinza okuba nga bannabyabufuzi naye ng'ono munene okusinga kwaliwa ogenda okulya kati g'okiikirira otya abeegiidi tewasoma mwe mwajjira bagiyita minvuuli mwe mwajjira ku minvuuli tebalonda gwe balonda ambuleera okiraba obwongo obuteesa ensonga ennene tobukola ki tobulina n'abantu tebakulonda balonda ambuleera gye baalaba ne balowooza nti otegeera abantu beeyo mwalonda kisassalala waliwo tudde ku statement efaanana bwetyo ng'omu ku bakulembeze bannabyabufuzi agamba ab'ekitundu ekimu nti abantu beeyo mwalonda ki mwalonda kisassalala temuli muntu waamu ayinza okuba ayogera ebyo nga ye yagwa oba kitegedde kati kyangu nnyo omuntu alina obujja okuviirayo mu kawaayiro ako naga tulina okwewaza abantu b'egindi obubi bw'omusajja ono baleme kumulonda naye ng'ekimwogeza ebyo bujja okiraba seekagundi ono tulina okwoleka obubi bwe abasiraamu b'egindi baleme kulowooza nti oba muwalimu atuukiridde okiraba nyinza okuba nga nyinako ekyalo gyendi nga nange nakyefunza ebinaala byako byonna nga nze mbikola ki nze mbizinga edduwa zaako zonna nze nzisoma okitegedde emiryango gyako gyonna nga gyange okitegedde nze njigaba kati ne wajja wavaayo omuwalimu oba twaifatu min ashabab oba min alulama nobasanga bavumirira omuwalimu oyo naye ng'ekigendererwa kyabwe kibuusibwabuusibwa kuba bakyalemeddwa okwawula wakati w'obujja nakiri kye baagala okukola ki kuba ekituufu bayinza okuba nga bujja